Leo byafaayo bwe waliwo obutinginako z'omwezi 24 omwezi ogw'omusanvu 2008 omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road wano mu kibuga Kampala Olive Kazarwe giragira mbagirawo awatali kakwakulizo konna okuyimbula abakungu b'emmengo basatu nga muno mwe mwali Peter Mayiga eyali minisita w'ebyempuliziganya emmengo, omumyuka w'emmere Rebecca Sseggona ne ssentebe w'akakiiko k'ebyenjigiriza Betty Nambooze. Bono bali bakwatibwa mu kibuga Kampala ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu 2008 ne bavunaanibwa olw'ebyo byali biyitiŋŋana ku by'obutujju, okukuuma mu bantu omuliro kw'ossa n'okugezaako okuwagira ebyokweyawula ku balala. Okuyimbulwa kwa bano kyaddira oluvannyuma lw'okusaba eri kkooti munnamateeka waabwe Elias Lukwago ng'ono yateekayo okusaba kwe eri kkooti ng'awakanya eky'okugenda mu maaso n'okusiba abantu be. Bono bonsatule baali basibiddwa mu makomera ga njawulo era nga Nambooze yali mu kkomera ly'e Bundibugyo, Lubega yali mu disitulikiti ey'e Kagadi ate ye Mayiga n'abeera e Kinjojo. Okusinza ku byawandiikibwa biraga nti ab'enganda z'abantu bano tebakkirizibwanga kukyalirako bantu bwabwe nga ssemateeka w'eggwanga bw'alambika. Kino kyayitawo embeereza ey'amaanyi ennyo kw'ossa n'okubuusabuusa eri alipoota eyaleeteddwa poliisi ng'eno yali eraga nti Mayiga abantu babiri baamukyalira, omwali mukyala we kw'ossa n'omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Rebecca alitwala Kadaga. Rebecca Sseggona munnamateeka we kw'ossa n'ab'enganda ze baamukyalira wano era bategeeza nti bonsatule ekitongole ekitakabanira eddembe ly'obuntu ki Uganda Human Rights Commission kyabakyalira. Okuyimbulwa kw'abakungu b'emmengo abasatu leero mu byafaayo.